business abantu abatunda amataka. Banange bana Uganda tubaireko no amageza amatono ennyo mu mutwe. Bwe muntu nagamba mbulete tugenda kuguza ettaka mu kibanja apola oli Saudi Arabia. N'okwata miliyoni yesooka ne wayita emyezi 2 n'olyokoba miliyoni ey'okubiri. Gwolowooza oli asobola okukeera ku makya n'asala ettaka 5 ku 5 n'aliteekaawo n'akulinda omweko miliyoni emwemu imwembizimu mwe mutegeera bulungi. N'ogula poloti ng'ogiguze online mbw'omuntu amusaba ku TikTok mwe basiru mmwe. Mbw'ogula poloti mugogulako poloti wamusangano ku social media otegeera bulungi. Amazima gali nti abakadama mutuwa obuzibu okubawolereza byembagamba bya ddala. Mutuwa obuzibu okubawolereza. Engeri gy'okola ssente zo mu maanyi n'osiimula ebisenge n'ofumba emmere n'otwala abaana ku ssomero n'oyoza emmotoka n'okuuta amazzi n'oyoza ebintu n'osiimula ekiyumba n'ogwosembayo okwebaka gw'osooka okuzuukuka baba n'akukwatirira omwana waka nakkuba olugalo anko n'akusaba n'omala ozikola omwezi ne gugwako n'oziwantika dduka akutandikira bizinesi bw'omudaala gwa capati otegeera bulungi. Anti kadduka omumanyi gwagenda okuva e Kampala ogenda e Saudi Arabia kakaduka omumanyi. Wagenda okuva e Kampala ogenda e Saudi anti kaduka omumanyi. Lwaki mwefasafasa nnyo abantu omusanze ku media? Mubeera ne mwefula oyo tima mumanyi wa mazima ndi mwana wa nnyoko. Mboya tima mulaba nnyo bannange tima bannange always abeera ku kituufu. Muganda wange bino bya social media abantu abasiga be mubalaba wano ku media eri siwe bibabeera. Siwe bibeera. Nze ndaba abantu nga beepalawuda katwala n'amatawo gyano ku live nebe ku TikTok ku app nga befula balina omukwano mungi bu always power couple mbu couple manya ya love manya mbu webeerisaako ebenywesaako si muwevaako ng'empizikaaba ng'ekyaya kigenda mu bwenzi ng'ekikazi kigenda mu bwenzi. Bannange mulekeraawo okwesiga bye tukola wano ku media. Kati mwate abantu abasinga mubeereeyo mutya n'okwogera nange ogamba bane tima yasama nnyo naye ate osobola okusanga ndi muntu mulala nnyo ne gwolaba wano. Bano ba antikaduka just bakazi bali smart bali sharp bano bali just smart. Yategeera bakadamu obunafu bwabwe ki balageeko. Nakola live ng'akolaga edduuka nakolaga live ng'akolaga ka kiosiki akolaga omudaala akolaga obutakataka bwaguze n'amanya mujja kubamu abantu 10 abajja okuwambira n'akwata ez'omusiru omugezi yalya. Anti kadduka you are very smart webale kubibba owote kadduka sente gw'otaakubira simu ng'ogenda ebweru. Owote kaduka sente atakugulya tiketi ekutwala Saudi omwoja sente gwe kiki kulowozesa tyogenda kubeera eri mu Dubai manya mu Saudi Arabia manya Jida Iraka ngo yasamiridde anti kaduka azukke ku makya anaaba yambala agende mu kaduka ko ke yakuguliddeko atunde omwaka gugwe mbodde edduuka alikwata alikuwe naye mutegeera bulungi baana mmwe mwajjirako amazzi mwajjirako amazzi. Neda sikachitwale indi wano kati indi wano ku live nekalakaasa mbwe Kampala nina gwe nasindikidde sente antandikire ki business enkuba eri etonya ali ku board epewe mufuwa ali eri adduka misinde addaano bw'atetekanya business yange ekoleze enjira mbeere no ku live njasama musibano ku app nga muli mukwasamirira anti kaduka musebo yabeera eri mu buduuka bwammwe abakolere muddeyo mutwale imwembizimwe bannanga alyokanga n'ababba n'abalala mubababbire ddala mwenna bababbe
babbire ddala